Ndigwenda tukobere mama. Ibanga ly'emombona ile. Umukobera bayazala mwana wampe sambe. Abakoba ati ndi wampe sambe mwanike ku mikono. Ate abakoba ati mama yazala omwana omulungi gambane ku mikono. Mama. Katuiremo. Abakoba ati ndi wampe sanonzi. Alhamdulillah. Mama. Ona ni mama wange Aisha Nzara. Kabala muse kubula muse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono ni baba wange Anzara. Jina kabala muse kubula muse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usoka juu. Mwana mulio. Namutumba isekero chigani na karoke nebaloku. Mwebale kuwagira mwidukulu waimwe. Bela mwebale kumwenda. Ekisera kyona mwende mutyo okuvalero paka lirule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati wanatuli kujia wana walonzi. Nezimba manager bange wana manager wizi ningatili kukubona. Manager Oscar. Omwana Acidic Vocals akubye rugogo n'agizza wali yeegase kwaba abayimbi abasobodde okuba nti ate bakuba lugogo ne bagifukamiza ne bagissa ku ttaka. Olunaku olwaleero abadde n'ekivvulu ekimanyiddwa nga Ndi Musoga live in concert mwagenze n'ategekera bafaani be n'abakuba omuziki. So Acidic Vocals ekivvulu kye kikoledde ddala bulungi era mu abo abantu namungi w'omuntu eyeesombye mwe mujjidde ne bazadde be abazze okuba nti ate bakakasa mutabani waabwe history gya makings okuba nti ate afudde abasoga proud. Yes, Acidic Vocals akikubye nga owulidde maama we abadde musanyufu nnyo nnyini ddala, taata we abaddewo nga balaba omwana waabwe okuba nti ate mu bbanga ettono lyamaze music industry ate y'omu ku abo abasobodde okuba nti beerijja mu lugogo ne bagikuba ne bagifukamiza ne bagissa wali. So tukuyozayoza Acidic Vocals okuba nti ate osobodde okukimeekinga si kyangu, bantu bangi beerijjizza mu lugogo eyo naye neebalema, naye okuba nti ate waakajja n'osobola okuba nti okuba lugogo n'ogifukamiza ate munnanga abantu baba bakwagadde era baba bakwagala music wo baba bamwagala. So bazadde ba Acidic Vocals babadde okuba nti bajulira ekintu kino nga bagenda maaso n'okuba nti bebaza buli muntu yenna asobodde okuba nti ate awagira mutabani waabwe, ne bebaza buli muntu yenna atindiza eggendo n'ojja n'owagira mutabani waabwe, beebazizza nnyo. So ebivvulu bibadde bingi ne muddwa naye abaddeyo n'ekivvulu nakyo kitambudde bulungi. Acidic Vocals akoze bulungi naye nga tukuyozayoza Acidic Vocals webale kuba nti ate ekintu okikuba n'okissa ku level endala. Oyo gwe mulaba ye taata wa Acidic Vocals oyo musajja musiraamu nga bw'omulaba. Yes, naye abaddewo wali eri okujulira mutabani we okuba nti ate asobodde okukola history in the making. Oli golaba mu kakaaya akamyufu ye maama wa Acidic Vocals era nga bageza okuba nti ate beebaza abantu mwebale
kuwagira mwana waffe, mwebale kutuwagira, mwebale kuteeka busoga ku ntikko, mwebale butatuswaza. Beebaziza nnyo abantu ababeereddewo mutabani we, ne beebaza na buli omu asobodde okuba nti ate ajja mu kivvulu. Congratulations Asiriko Vocals once again.